wulira akawoowo n'akaloosa k'oluwombo. Leero luno bannange maaso ku lutimbe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano, kansubire buli omu gy'ali ali bulungi. Nawe nabasuubiza nno tugenda kuyiga buteebasiba oluwombo. Tusookedde ku birungo. Ebirungo bino tusaze ennyaanya, butungulu, pepa. Bw'oba olina ne kakkaloti oteekamu, naye sibadde na kakkaloti. Ebirungo byonna by'okozesa ng'ofumba ennyama yo by'okozesa era ng'osiba oluwombo. Tutaddemu obunzaali, ttake ne royco, then n'omunnyo. Kisinziira ku nnyama ki gy'ogenda okusiba oba obungi bwayo, then bye birungo bye bw'olina okukola. Ebirungo bino ffe tetubisiisa, abamu babisiikako ne babifumbako, naye ffe tukozeseza bibisi, then oyongeramu mukono ku tuzzi. Kati we tuvudde awo, nnyama yaffe yiiyo awo nga woogiraba. Ojja kwebuuza lwaki ogiteesa emiteeko. Oba ogenda okusiba oluwombo munnange, osooka n'oweebuuza olina abantu bameka. Omala okumanya omuwendo gw'abantu, ennyama eyo osooka n'ogiteeka emiteeko, n'omanya nti ennyama gyengenda okusiba egenda kumala abantu bange. Empombo zo ne bw'oba ze wasaze nga tezimala, sooka oteeketeeke ennyama yo bw'otyo, then empombo ezo we ziba tezimala osobola okuddamu n'osalayo empombo endala. Kati katugende ku luwombo lwennyini. Kyala wano wuuyo ayanjuluzza olulagala. Ddagala luno mpozi lutuula ku ssowaani. Ennyama yaffe tugitaddeko bulungi nnyo. Jjukira nti nno bwe twali tuyiga okutegeka oluwombo mwalimu obulagala bubiri, kati ndowooza akamu okalaba katuziddwako ebifi by'ennyama. Then wano eno ye supu waffe, naye ofuna ekikopo ky'opimisa. Mpozi bw'obeera okola supu ono ow'oluwombo oteekamuko amazzi nga mangiko. Supu waffe oteekamu omusaamusaamu, kuba jjukira nti n'oluwombo luno luzaala supu. Then katugenda kusiba. Mama tandika. Akalagala kafaako ku bindowoozo kalaba nga kabiseeko bulungi. Kati tugenda kusiba. Laba omukyala nga waluzinga walukutte. Yaba mama waffe omubwati omulungi. Kuba tetumutadde mu kamera munnange. Mama tayagala kamera ono. Olulabye ndowooza. Kati wano eno agenda kulusiba bwe buli obwayi bwaffe bwe twayokyako nga tuyiga buteebe bategeka oluwombo. Oluwombo? Yes. Ate waliko. Oluwombo lwaffe lwero. Sazeeko obwo obuyiseemu. Luwedde. Nsawulo mpeerezeeko oluwombo lumulasi. Oluwombo lwaffe lweru n'omululaba. Ndowooza n'akawobo mutandise okukawulira. Tujja dubalako nga luyidde, butewe luba lufaanana nga luyidde. Empombo zaffe zizo tumaze okuzisiba, wezito wezirabise. Naye jjukira nti oluwombo terubeera lwa nnyama yokka. Wabeerayo oluwombo lw'enkoko, oluwombo lw'ebinyeebwa, lw'ebijanjalo. Osobola sibayo n'oluwombo lwa mukene munnange. Naye ebirungo byonna oba olina okubiteekamu ku ntandikwa. Jjukira nti we luba luyidde wali nga tumaze oddufumba, olya buli munnange nga tewakyali kirala kyoteekamu. Lulabye olunnyiridde. Kansube nno buli omu leero ayinza okubeera ng'ate asibwa oluwombo. Wano nno nga tusaaniika oluwombo lwaffe. Wansi eyo tusoosaayo nno emizingoonyo ng'era omuntu agenda osaaniika emmere. Tumala ne tupangako empombo zaffe bulungi. Ndowooza olaba tusoose ne twalirayo endagala. Kati ssaawa yakupangako mpombo. Oyinza okuba ng'omanyi okulusiba naye ate ng'okulusaanika munnange wange nga kizibu gy'oli. So yigira wano ku channel ya Shifadha Hustlers Media. Ate munnange obulamu bube ng'ate bukwanguyira. Osobola okuba ng'omanyi okukola ssente wamu n'ebintu by'okufumba ate munnange ng'obikwasaganya, kuba osobola okuba ng'okola ssente ng'oli mugagga naye ate n'ojja n'ofuna amaka munnange ensonga ezimu ne zigaana.
ebintu ebitaba birungi naye ng'olwombo lwaffe nga luyidde bwe lutyo bwe luba lulabika banange lwali luwooma banange lwalabise bulungi annange lwakuba nti akawoowo oba tosobola akawera naye nga kyabadde massive nnyo.